Hello. Yenyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Laila mbano natete. Yenyabo. Mbadde mbuuza. Ono bufumbo obera butuufu kubanga omwami wange twali tugenda mu nnika naye. Naye ate nga ndi lubuto lwe. Twakola ensobi ne tubeera nga tubeera wamu naye. Ate ne mmaliriza era ne tufumbirugana naye. Nika mwagikola temwagikola? Twagikola nika. Okay. Sheikh tugende ku Mushala Laila. Agamba yingira mu bufumbo nakola nika nga ali lubuto. Obufumbo bwabwo. Ebigambo by'okuwa olubuto n'obutamuwa. Kamba gambe ekigambo ekijja okubaweweeza. Era abantu abamu batuuka n'oga nti nika twagala tugiddemu itwe gye twakolera enfu baatuwoowa tuli lubuto. Ekisooka kye tulina okumanya ow'olubuto abadde mufumbe w'omusajja oba abadde si mufumbe abadde waabwe. Omusajja ono gwagenda waliwo okuba nti oli muka musajja n'oddukayo oba omusajja n'akuta n'oyingira mu bulala nga tonnazaala lubuto olwo. Eyo nika nfu 10 kasita oba ng'obadde mu bufumbo. Kubanga obusiraamu tebukkiriza kuwasa bil ijma kyabamanyi ababibwana bagyegattako nti ow'olubuto takola ki abeera mu'tadda abeera ali ki muidda muidda kati idda eggwako ddi ng'amaze kuzaala mwana. Kati tuli ku mukyala abaddeyo muki n'adduka ew'omwami ng'avuddeyo n'olubuto oba omwami n'amuta naye nga idda tennakola ki tennaggwako omulala n'akola ki n'amuwoowa. Era mu kitabo kye tusomesa abaana ba thanawi ekya usul fiqhi bagamba nti abamanyi baawulawo wakati wa fasidu ne baatilu mu bifo bibiri muhijja ne munnika. Kati munnika eri baatilu nfu min asasihi. Sheikh waffe yali atusomesa amusaasire Sheikh Bakari Musoke naga nti enjawulo wakati wa baatilu ne fasidu. Baatilu kyo kibeera min al asas ku musingi gwakyo kiba kiki Katonda Sheikh akutusaasirira akutukuumire. Ekyo nkijjukira nnyo naye yatusomesa usul fiqhi ne Sheikh Dr. Kalisa bonna Dr. Allah amusaasire in asas batil kwega kyonna ng'omuti bw'ogusiguukulula ne gutasigalamu ye batil mu baabu yannika ne ya hijja. Kati oli bw'awasa omukyala ali mu idda n'amuwoowa bufumbo bufu ng'eri omusajja ayinza omwana we okufumbirwa awantu n'addukayo n'amanya nti ali buto oba n'amanya nti idda tennaggwako n'agenda n'amugaba awalala. Eyo nikaahu baatil, eyo nikaahu nfu. Kati bw'aba si mufumbo katuli ku mufumbo yafunira olubuto awaka wafunira olubuto awaka omuntu n'ajja n'amwogereza. Kati amwogereza ayinza okuba ye nannyini lubuto oba si ye nannyini si ye nannyini lubuto. Mu mbeera zonna nika eyo bwe mugikolera kimwe kye mukakasa oba ntegeerekese bwe mukakasa nti kino kye tukola kituufu tekirina buzibu nika ebeera ki ntuufu. Lwaki ngaibwe ntyo? Kuba muyinza okuba mwakikola mugamba nti ow'olubuto bamuwoowa nga kimumanyi era ge madhibu ge mutambulirako. Kuba amadhibu ga Shafi ow'olubuto awoowebwa mutulaka mu kutula lulo si lulo. Kati mwe mukikolera wano itikadiya mwalina ki era mmwe mwagenda okikola mumanyi mukola bifu oba mukola bituufu.
oba mwalinamu okubuusabuusa kati bwemba mukakasa nti kyemwali mukola kituufu kiba kituufu era temugiddamu bwemba mukakasa nti wadde tubikoze naye biki bifu oba mubibuusabuusaamu kiba kiki mugiddemu kubanga amasala tegali muttafaqun alaiha ti abamanyi bagegattako nti olubuto haramu okukola ki okumuwa waliwo abamukkiriza waliwo abakola ki abamugaana omuwa wanga bwe tulabye Shafii yagamba nti la hurmata limai zina amazzi g'obwenzi galina kitiibwa kyonna omuwowasa nowegatta naye olubuto olw'obwenzi bw'oba omuwasizza genda wegatte naye talina buzibu telina huruma yonna kitiibwa kyonna abamaliki n'aba ahmad ne bagamba naam tomuwoowa eyo fatwa eri muntashiri saawa eno e Uganda naam titawoowebwa naam fatwa eyokusatu ye Abu Hanifa egamba naam nti bw'aba eyamuwa olubuto yamuwooye nikeetuuka bw'aba mulala ekyo ndaba nga kiri wakati kati oli ayinza okwebuuza nti okakasa otya nti lulwo gwe kasita olukakasa nekalufuna gwe kalumuwa nekaluweebwa oba kalufuna naga nti oyo lulwo nemukkiriziganya lubeera luki ekyo ekigambo naba nga kyekiri wakati ekikwatagana ne dhurufu z'abantu naddala wano e Uganda naam